إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قنا ببيتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وألهمكم الصبر والاحتساب وحسن الظن به تبارك وتعالى. buli kimu kyonna tusaba Allah azza wa jalla kituteremu obwangu, buli mbeera yonna tusaba Allah azza wa jalla kituteremu obwangu, atuwanguzise okiwulidde, atuwanguzise ng'abasiraamu obutubagiro bwe tulimu. Tumusaba Allah azza wa jalla an yusliha dhata bainina, okiwulidde, atutereeze ya rabbi, tunywerere ku ddiini ye, tunywerere ku aqida entuufu, ku tawhidi, tunywerere ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atwewaze obushiriku Allah tabaraka wa ta'ala, atwewaze obukaafu, atwewaze obunnanfuusi, atwewaze bidai, tutuuke mu maaso g'owekitiibwa Allah azza wa jalla nga be baffe abasiraamu abagenda okwesiima n'ejjana ye y'ekitiibwa eya waggulu. wa barakallahu fikum. Abooluganda, omusomo gwaffe silsilatu durusin hawla aljannati wannar, olujegererwa emisomo egikwatagana ku jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugenda ku lekicya ya namba 32. Lekicya ya namba 31 twasobola okukwata ku byokulya no kwegamba omutwe gwali gugamba nti ebyokulya, ebyokunywa n'ebyokwambala by'abantu b'omuliro. Naye twasinga kutambulira nnyo ku byakulya. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala njagala twongerezeeko insha Allah, tujja kumalayo biidhnillahi ta'ala ekitundu ekyali kisigalidde. wa barakallahu fikum. Lekicya ya namba 32 nga bwe tugambye ey'olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala, era nga twalaba mu lekicya yaggwa nti ebyokulya by'abantu b'omuliro bigenda kubeera ad-dari' nga byakulya oba nga bw'onaalaba ebibala nga byamaggwa, ate nga balina obbirya, tewali kubuusabuusa, tewali kwebuzaabuza. Okiwulidde, embeera yennyini ng'ebakaka okubeera nti balina obbirya, obwetaavu we buli. Twagamba nti azzaquum nakyo kimu ku byokulya by'abantu b'omuliro nga muti. Okiwulidde bulungi nga Allah bwe yagutenda litakhruju fi asli aljahim, guviira ddala eri ku ntobo y'omuliro, wansi ddala ku nsibuko y'omuliro. Ne tugamba nti alghislin walghassaq, okiwulidde, mu byokulya era mwe muli alghislin walghassaq. Alghislin kitegeeza ki? Alghassaq kitegeeza ki? Answaratu ahli nnaari, ebyo nno bye bisirasira, bituuyotuuyo, ebisesemyesesemye, bintunga ebyo ebikyafu ebiva mu bantu b'omuliro. Okiwulidde bulungi. Kakati ate yegenda okubeera emmere y'abantu b'omuliro. Bino gisilini ne gassaako bikola wa mirundi ebiri, bikola ku mmere ne bikola ne ku byokunywa. Bikola ku mmere ne bikola ne ku byokunywa. wa barakallahu fikum. Kakati katwongerezeeko olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala nga tugamba nti wa idha akala ahlu nnaari hadha at-ta'amu al-khabith, abantu b'omuliro bwe banaalya emmere yembi oba ebyokulya ebyo ebibi, min ad-dari' mu biri ebyamaggwa bye twalaba, wa zaqqum ne guli omuti ogufuutuka wansi eri ku ntobo ya jahannam. Kyekinaabaawo ghasaw bihi liqubhihi wa khubthihi wa fasadihi, bigenda kubatuga, bigenda kubalakira. Okiwulidde bulungi olw'obubi bwabyo,
okiwulidde bigenda kubalakira bigenda kubatuga kwegamba nga tebirina gye biraga. Allahu akbar, Allahu akbar. nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala nti inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima. balina ebyokulya dha ghussatin ebigenda okubatuga ebigenda okubalakira wa adhaban aliman ate si kyokka balina ebibonerezo ebiruma okufa obufi maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu al-Muzammil 12:13 kakati Sheikh agamba wekitiibwa rahimahullahu ta'ala nti wa ta'amu dhul ghussa emmere yonna etuga oba erakira ebyokulya byonna bino ebirakira huwa alladhi yaghussu bihi akiluhu yeyo kwegamba erakira omuli waayo erakira abeera agiridde wakiwulidde erakira abeera agiridde idh yaqifu fi halqihi eyimirira obe esigala awo wakati mu ddookooli ategeeza ki yani la yadkhul wala yakhruj kwegamba teyingira ate tefuluma kwegamba ne babeera mu buzibu obutagambika obwo obutagambika wali oliddeko wano ku ntongi entongi neekutuga okiwulidde bulungi obanga waliwo akakutuga kali wano kalakidde wallahi n'amaziga gakuvaamu kakati ate ebyo si byazaabu mundu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ziri tugerako ezo mu jahannama ate byazaabu zo mu jahannama jukira ti byebalya byennyini byokyo kamala biwunya okufa obufi kwegamba bibi okiwulidde ate kakati babeere mu mbeera efaanaganako bwetyo na'udhu billah min al-khudhlan tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase embeera ezifaanaganako bwezityo agamba Sheikh ekitiibwa nti waqad sawwara lana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam shana'at az-zaqum wa fadaa'atahu nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukubira ekyokulabirako kwegamba gatulaga obubi gatulaga obubi bw'omutyogo zaqumu obubi obukyamu bwagwo faqala nagamba nabi sallallahu alayhi wa sallama nti law anna qatra singa ettondo limu lyokka oba kantu katono nnyo bwe kati ke kavudde mina zaqum nga kavudde ku muti ogwo ogwa zaqumu qatarat fi dari dunya nga kavuddeyo ne kawamatuka ne kagenda kagwa ku nsi y'okunsi eno gye tuliko la afsadat ala ahli al-ardi ma'aishahum kandi badde kamala bumazi okubeera nti kakyankalanya obuwangazi bw'abantu b'okunsi obuwangazi bw'abantu b'okunsi nabbi nabuuza sallallahu alayhi wa sallama nti fakaifa biman yakunu ta'amuhu banange kiri kitya ate ku oyo agenda okubeera ng'emmere ye yezaqumu oyo wakiwulidde bulungi yezaqumu gwe muti ogwo nga buli kiseera gwalya. Allahu akbar. Hadith eri mu Tirmidhi era nga yagamba wekitiibwa nti hadithun hasanun sahihun rahimahullahu ta'ala Allah musasire. Naam wa min ta'ami ahli an-nari atera mu ngeri yemu mu mmere y'abantu b'omu muliro al-ghislin mwemuli ekitibwa ghislini kiri kye twalabye nti uswaratu ahli an-nari ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagamba nti falaysa lahu al-yawma hahuna hamim tebalinaayo wa mukwano yenna. Hamimu kino kitegeeza qaribun hamimu kitegeeza qaribun jukira nti ate mu suratu shu'ara owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali atulaga abantu b'omuliro bagenda kulajana nga bagamba fama lana min shafi'in banayiga zitusanze tetulinayo nasobola tuwolerezaako olwaleero wala sadiqin hamim wadde ow'omukwano ennyo ayitiridde w'okumpi ng'asobola okwewaayo ng'ennunuzi okiwulidde bulungi ffe tuwone wakiri bokyeye. Naam kakati wano Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti falaysa lahu al-yawma hahuna hamim kulunaku lw'ekiyama abantu abo abagenda okusiranira mu muliro Allah bategekedde ebyokulya n'ebyokunywa ebifaanaganako bwe bityo n'ebyokwambala nga bwe tugenda obbiraba tebagenda kubeerayo na karibu yenna ow'okumpi ate nga mukwano gwabwe nnyo nti oba ayinza okubataasa oba embeera yonna abadan. Allah agamba nti wala ta'amun illa min ghislin tebalinayo byakulya bye bagenda kulya okujjako ebiri mu ghislini okiwulidde bulungi okujjako ebiri mu ghislini nga ghislin twakiraba oba tugamba nti ma yakhruju min jawfil kafir ebiva munda w'omukaafu wa qad khalata al-qayhu wad-dam
nga byetabise wamu ebisesemye omusaayi nga mu hadithi eva ku mukyala ayitibwa Asma binti Yazid agamba nti qultu ya Rasulallah, nagamba nti wangu mbaka wa Allah, ma tinatul khabali, kugamba tinatul khabali kitegeeza ki nga tetukitegedde? Qala, nabbi nagamba sallallahu alayhi wasallama nti swadidu ahli nnari, ebyo nno bye bikulukuta, ebyo nno bye bisesemye gegasaayi gegasirasira gegatuuyo gegakolondolwa agagenda okuva mu bantu b'omu muliro. Wa fi riwaya ate mu njogera endala oswaratu ahli nnari nga kitegeeza kyekimu. Wa barakallahu fikum. Naam, kati Allah agamba nti la yakuluhu illa alkhati'un wala ta'amun illa min ghislin, tebalina na mmere yonna okujjako ghislini, ebintu ebifaanaganako bwe bityo bicafu ebibye biwunya katenga byokya nnyo okamala obukamazi. Naye Allah agamba nti la yakuluhu illa alkhati'un, tewali bagenda birya okujjako abo abaali nga ku duniya nga basobya mushiriki, nga bajemera Allah subhanahu wa ta'ala, bashiriku, bakaafu, bannanfuusi, be bagenda okubeera mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Suratul Haqqa 35-37. Waqala ta'ala, owekitiibwa ate Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba mu aya endala, hadha falyazuquhu hamimun wa ghasaq, eyembeera eri bwetyo kakati bateekwa kwenjoyinga, bateekwa komba, hamimun wa ghasaq, olweje okiwulidde ne ghasaq biri ebintu ebiva munnakadi mu bantu abakaafu, abantu b'omu muliro. Okiwulidde bulungi, abantu b'omu muliro ng'ebyo bye bagenda okulya, bye bagenda okunywa, bwe batyo bye bagenda okuwangaala. Na'udhu billahi minan nari, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tutaasa omuliro gwe. agamba nti wal ghislin wal ghassaq bima'na wahid wa huwa ma sala min juludi ahli an-nari min qayhin was-sadid min al-qayh was-sadid. Kugamba ebyo bitegeeza kyekimu, al ghislin wal ghassaq bitegeeza kyekimu, era nga bye tugambye ebiva mu maliba oba mu nsusu z'abantu b'omu muliro, mu bisesemye, okiwulidde bulungi, mu bituuyo mu biki ebyo bwe bityo, okiwulidde bulungi. Waqiila ate kigambibwa era nti nakadi ghislini oyo sadidi kigambibwa era nti sadidi kitegeeza ki nti ma yasiru min furuji nisa, ebiva mu bwerere bw'abakyala, azawani bali abenzi, wa minnatani luhumil kafara wa juludihim, ne mu buvundu n'obukyafu n'okuwunya kwa endiba oba ennyama z'abantu b'omuliro, abakaafu b'omuliro, okiwulidde bulungi, abakaafu b'omuliro. Qurtubi n'agamba nti wahuwa usaratu ahli nnari, nga byebyo ebiva mu bantu oba ebigenda okuva mu bantu b'omuliro mu jahannama, wal'iyadhu billah. نعم وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة تشبه هذا النوع في فظاعته وشناعته. الله تبارك وتعالى يتلقد nti ghislini kimu ku bibonerezo Allah tabaraka wa taala byategekera abantu bo muliro, kwegamba kimu ku bibonerezo byateekamu Allah azza wa jalla nga bibinyo, okiwulidde bulungi, nga bibinyo bya tabbu nnyo, nga bibinyo nga bya tabbu nnyo. Amma sharabuhum, wabula ate ebyokunywa, twetegereze tugenze ku byokunywa khassa, ebyokunywa by'abantu bo muliro, fahuwa alhamimu, bigenda kubeera kwegamba olweje luli lwe twalaba, olweje, okiwulidde bulungi, biri ebinaakani ate nga byokya nnyo okufa obufi, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, bagenda kunywesebwa amazzi nga lweje gokya okamala obukamazi, naye nga buli bwe babinywa biringanga bizaiti, biringanga bikolasi, biringanga ebyuma bibasaanuusizza, naye nga ate byokya okamala, naye nga buli we babinywa munda kwegamba bikutula ebyenda byabwe, nga bikutula ebyenda byabwe. Eyo suratu Muhammad 15. Allah n'agamba mu aya endala, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuha, buli we banaabeera nga baagala okunywa, nga basaba okunywa, nga basaba ebyokunywa, yughathu bima'in kalmuhl, bagenda kunywesebwa amazzi naye nga galinganga bwolaba ebyuma ebisaanuuse, obanga ng'obuugi, obanga kolasi nga bw'omulaba atokota obulungi ennyayo kyokkamala obukamazi. Yashwi alwujuha, buli we basembeza bwe bati ku nakadi ku fesi zaabwe, ku mimwa gyabwe nti banywe, ennyama yonna
eyomu maaso endiba zonna ez'omu maaso wallahi nga zivaawo nga bazookya nga zivaawo nga ziseerera nga baggwako ennyama mu maaso bisa sharabu Allah agamba nti kyakunywa kibi nnyo wa saat murtafaqa ay saat nnaaru manzilan wa mawdi'a kwegamba ate buddo bubi nnyo wakiwulidde bulungi kifo kibi nnyo eri omuntu agenda okubaamu Allahu akbar Allah taase suratul kahfi 29 Allah nagamba subhanahu wa ta'ala wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wakiwulidde yusqa min ma'in sadid bagenda kunywesebwa mu mazzi ga bisirasira biri ebiva mu bantu b'omuliro bisayisayi bikabolebole ebyo bwe bityo wakiwulidde bulungi na'udhu billah Allah tabarak wa ta'ala atasi suratu Ibrahim 16 Allah nagamba subhanahu wa ta'ala mu aya endala hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq ekyo kiri bwe kitwekere benjoyinge mu suratu Swad wakiwulidde bulungi 5:7 benjoyinge bagende maaso ebyo bibalina okunywa bye balina okukomba Allahu akbar Allah tutase kakati وقد ذكرت هذه الآيات 4 أنواع من شراب أهل النار ezo aya botuzetegereza ziraze oba zinyonyodde zitulaze bulungi nnyo nti kwegamba 4 أنواع من شراب أهل النار kwegamba ebyokunywa bya mirundi yena mu byokunywa by'abantu b'omu muliro emiteeko gya mirundi yena mu byokunywa by'abantu b'omu muliro okiwulidde al-awwal omteeko ogusooka الحميم وشورد وهو الماء الحار الذي تناهى حره kugamba ge mazzi agolweje okufobu fya gocho kamalo bukamazi ngambutufu techi aliyo kugamba degrees oshulide bulungi eza nankani temperature nachi nga techi aliyo kugamba ate waguruwa kuochokwo kwochakulala ngati kyali waguluwa kwocha kulala nga Allah tabaraka wa taala yagamba bwe yatugamba nti yatufuna bainaha wa baina hamimin yatufuna bainaha wa baina hamimin yani bana bakafu bana bera nga bali muliro abashiriku bonna bannafuusi nga bali muliro Allah tabaraka wa taala bataddemu yatufuna bainaha ay taratan yu'azzabuna fil jahim urusi nga babonerezebwa mu muliro jahim okiwulidde bulungi mu muliro jahim wataratan yusqawna min alhamim atengo oluusi banywesebwa olwejo olwokyo kamala obukamazi wallahi degrees nga zaggwayo nga tekyaliyo waggulu wannankani wa degrees ezo oba wokwokyokwo kwegamba ate kwokya kulala okiwulidde bulungi kwokya kulala kakati Ibn Kathir agamba nti wa huwa sharabu alladhi huwa kannuhas byebyokunywa ebiringanga bwolaba ekyuma almudhab ekyuma ekisaanuse ekimaze okusaanusibwa biri ebisaanuse biri okiwulidde bulungi naye nga byokyo kamala obukamazi yaqta'u al-am'a nga bisaanyawo kwegamba ebyenda byonna ate nga tebalina kyakkola balina okuwalirizibwa babinywe okiwulidde bulungi babinywe mu binnyini nga bebeetwala n'okwetwala ne babikwata babinywe Allahu akbar walillahi alhamdu nolwekyo eyo suratu ar-Rahman anamunya naam kakati Allah tabarak wa ta'ala nagamba mu aya endala nti tusqa min 'aynin aniyah bagenda kunywesebwa mu nzizi mu nsulo nga aniyah nga harra nga zocha okamala obukamazi mu suratul ghashiya eyokutaano mu suratul ghashiya eyokutaano okiwulidde Sheikh yali akyogera kwano yagamba nti wahiya allati intaha harruhu okiwulidde falaysa ba'daha harr okiwulidde enzizi ezo wallahi nga kwegamba zocha okamala obukamazi nga zituuse ku maximum eyokwokya nga waggulu tekyali ate kwokya kulala abadan anawu thani omuteko gw'okubiri mbyokunywa by'abantu b'omuliro mu byokunywa by'abantu b'omuliro al-ghassaq
ebyebyo ebisirasira ebituuyotuuyo ebisesemyesesemye ebisaayisayi eby'abantu b'omuliro okiwulidde ekyo nakyo kyakunywa nga bwe twakirabye emabega twakinnyonnyoddeko nnyo kakati tetujja kigaziya nnyo wano biidhinillahi tabaraka wataala. Naam, annaw'u thalith omuteeko ogwokusatu mu byokunywa by'abantu b'omuliro assadid wa huwa ma yasilu min lahmi lkafir wa jildihi ebiva mu bakaafu nga bwe twabyogeddeko assadid ebituuyotuuyo bisirasira binakaninankani ebiva mu nankani mu bakaafu ebisesemyesesemye nga mulimu n'omusaayisayi okiwulidde bulungi. Mu sahih muslimu hadithi ya Jabir ibn Abdillah Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ala Allahi ahdan liman shariba almuskirati la yusqiyahu tinata alkhabali okiwulidde bulungi. Allah tabaraka wataala yakola endagaano nga yakisalawo ku bantu bonna abanywa omwenge nti bwe banatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala agenda kubanywesa mu bintu ebyo okiwulidde bulungi tinatul khabali. Kati qalu basahaba ne bamugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah wama tinatul khabali kitegeeza ki? Qala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti irqu ahli nnaari zentuuyo z'abantu b'omuliro au usaratu ahli nnaari oba biwesti nankani products bya nankani by'abantu b'omuliro okiwulidde. Allahu akbar nsaba Allah taase ya rabbi barakallahu fikum. Annahu rabi' omuteeko gwokuna almuhul nakyo kimu ku byokunywa by'abantu b'omuliro. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu atugamba nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ka'karu zayt okiwulidde bulungi fa idha qaruba wajhahu saqatat farwatu wajhihi fihi. Allah biringanga bizaiti ebisaanuuse biringanga bikolasi nga bwolaba bikolasi ebyo ebisaanuuse. Omusiraamu oba amini omuntu omukaafu oli omujahannama bw'anaabeera nga abisembeza bw'ati mu kyenyiki oba mu kunywa nga ayagala okunywa wallahi ennyama yonna oluyiba lwonna byonna nga bivaamu Allahu akbar nga byonna biyiika ate mu kyombo okiwulidde bulungi nga biyiika mu kyombo. Kati bw'atyo Allah bw'agenda obbakola nga bwe baddamu subhanallah saba Allah tutaasi. Ibn Abbas agamba mu tafsiri ya muhul okiwulidde gharidun kakuduriyi zait nga bwolaba zaiti omusaanuuse okiwulidde bulungi ebintu byonna biri mu liquid form naye ng'ate nzito nga si teringanga mazzi nga bw'ogalaba amazzi nti ganguwa okiwulidde bulungi naye bino byo bibeera bizito okiwulidde bibeera bizito nga bw'olaba omubisi gw'enjuki okiwulidde bulungi oguyiwa gusobola okugira naye kakugamba gulimu obuzito nga bw'olaba kolasi nga bamufumbye ayidde bulungi. Allahu akbar saba Allah tutaase ya rabbi. Akluhum nnar okulya kwabwe omuliro okiwulidde okulya kwabwe omuliro ate nga min ashabi dhunubi mu bantu bananyini mazambi agafanaganako bwe gatyo betutambulirako wano nti man yut'imuhu Allahu jamra jahannam jazaan wifaqa. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuliisa kugamba amanda g'omu jahannama nga yempeera yaabwe bagwana nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okiwulidde abalya emmali y'abamulekwa dhulman mu ngeri ya bulyazaamaanya innama ya'kuluna fi butunihim nara bakimanye nti mu mbuto zaabwe bali mu kulya muliro. Okiwulidde Allah agenda baliisa ebisiki by'omuliro agenda baliisa amanda g'omuliro wallahi olw'okulya emmaali y'abamulekwa abateesobola nodda ku mmaali yaabwe n'ogirya. Weerinde muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala bw'obeera mu bafaanaganako bwe batyo. Suratu Nisa aya ya 10 genda oyongere ogisome ogyetegereze bulungi. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah abo bonna bakweka ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byassa ne babikukulira
من الكتاب بيسمو كتاب الله تبارك وتعالى ويشترون به ثمنا قليلا نبسلا وكليا مبولي مدينيا الله مقرآن يكتبوا baliamu obusente obutagambika ne bakyusa ebigambo bya Allah ebina ne babikweka ne batabyogera ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar abo wallahi tebalina kye balya mu mbuto zaabwe okujjako omuliro bisiki bye bagenda okugwako balye manda kugamba agengedde obulungi ennyo de bagenda okulya ku yamal qiyamah mu jahannam suratul baqara 17 okiwulidde amma libasu ahli nari ate okwambala kw'abantu b'omuliro kugenda kubeera kutya ebyambalo byabwe bigenda kubeera bitya wetegereze muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala faqad akhbarana alhaq tabaraka wa ta'ala yatubulira ddowe ekitiibwa Allah azza wa jal annahu yufassalu li ahli nari hulalun minan nari Allah azza wa jalla agenda kuwa special agenda kukolera special abantu b'omuliro nga balina ebyambalo nga byamasuuti okiwulidde bulungi ebyawasifaragana n'ebyawaggulu naye nga bya muliro bikole bya muliro nga Allah tabaraka wa taala bwe yagamba nti falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim abakafu Allah azza wa jalla yabateekerawo ebyambalo redde okiwulidde bulungi nga bikoleddwa muliro byo byennyini nawu min al'adhab kimu kubika byebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde kati Allah agamba nti yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim kyokate babyambadde byokya naye ate nga ne waggulu wallahi bayiibwayo ate kugamba hamim olweje luli olwokyo kamaro bukamazi subhanallah suratul hajj 19 suratul hajj 19 tunula nno wano wa kana ibrahimu taymi rahimahullahu ta'ala idha tala hadhihi al-aya yaqul yalingo manyono ibrahimu taymi nga bwasoma aya eyo ngagamba rahimahullahu ta'ala subhana man khalaqa minan nari thiyaban yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala oye yatonda muliro engoye Allahu akbar Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti watara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad olunaku olwo ogenda kulaba abajirimu bonna abajeemu ababiikiranga mushiriki mu bunanfusi mu bukafiri mu bwononefu obutagambika ogenda kubalaba ku lunaku olwo nga muqarranina yani ba'dhum ala ba'dhin basosolwamu buli omu agwa gyali kullu sinfin ila sinfin buli kigurupu nga kiteekebwa we kijja ku kigurupu kye kijja nakyo buli bantu nga bateekebwa mu kategori kwegamba we bajja fil asfad okiwulidde bulungi fil asfad ate yani fil quyud bali makomera ate era bakaligibwa okiwulidde bulungi basibwa bali mu azabu ezitagambika kati Allah n'agamba nti sarabiluhum ay thiyabuhum engoye zaabwe min qatiranin ay kwegamba qatirani kitegeeza annuhasu almudhabu alharra okiwulidde oba alharru annuhasu almudhabu ekyuma ekisaanuusiddwa ate nga nebisaanuuse byennyini nga byokya wallahi okamala obukamazi nga byokya okamala obukamazi okiwulidde bulungi kati Allah kyagamba nti sarabiluhum min qatiranin okiwulidde watakhsha wujuhahum an-nar ebyokunywa byabwe nga biringa boolaba ebyuma ebisaanuusiddwa liquid oyo avaamu oyo asaanuusa oyo ayokya okamala obukamazi okiwulidde bulungi nga byebyokunywa byabwe kyokka ate nga ekyennaku takhsha wujuhahum an-nar watakhsha wujuhahum an-nar ebyenyi byabwe wallahi ng'endiba zonna ennyama yonna ng'ebavaako Ibrahimu 49 suratu Ibrahimu 49 wa barakallahu fikum nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya eri muslimu eva ku abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu agamba atya agamba ati annaihatu omukyalo n'akaaba akuba ebiranga akuba emiwoobe omukyalo oyo akuba ebiwoobe akuba emiranga wowe nyabo nfudde nze ondekeddani wallahi ya Mungu zebadde ebyo omukyalo oyo afanaganako bwatyo idha lam tatub qabla mautiha
bwabera nga teyemenyeza nga tannafa tuqamu yawm alqiyama agenda kuyimirizibwa ku yawm alqiyama oba kuzukizibwa ku yawm alqiyama wa alaiha sirbalun min qatranin ngalina ekyambalo min qatranin okiwulidde bulungi min qatranin ekyambalo nga alina ekyambalo min qatranin okiwulidde bulungi naye nga ekyambalo ekyo kwegamba kiringanga kyakolebwa mu bintu nga bolaba ebintu ebisanusiddwa mu kyuma nga byokyo kamala obukamazi kati agamba nabi sallama nti wadir'un min jarbin okiwulidde ate nga alina n'engule dir'i okiwulidde bulungi dir'i kwegamba ng'alina n'ekyambalo kwekali nakyo kyambalo kiringanga ekooti ng'alina n'ekyambalo ekirala kyayambadde min jarbin ate nga kyo kikolero kwa jarubu kino maradul jamali bumu ku bulwadde bw'engamiya naye nga bwe bugikwata gabula bolukusense bufumita omubiri kwegamba okiwulidde bulungi kwegamba bufumita omubiri ne gufaanana bubi ne gukola kutya gwonna ne gubako obubwabwa bwanaki okiwulidde kati kitegeeza nti diru eno gyagenda okwambazibwa oyo mukyala afaanaganako bwatyo egenda kubeera y'amaggwa amakulu nga bw'ajambala ate mufiitinga ate mufumita ya rabbi mu riwaya endala nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi ibn Majah yagamba an-naihatu idha matat ono omukyalo ono omukubi w'emiranga nga bafudde waliwo no bebapangisa n'ennaku zino bubakaabe okiwulidde bulungi babapangisa okkaaba obwono nefe obw'ekikanga ekyo abo bonna mubategeeze nti bwe banaafa nga tebeenenyeza mu maaso ga Allah ng'omubaka bw'agamba sallallahu alayhi wasallam nti an-naihatu idha matat walam tatub omukyalo oyo afaanaganako bw'atyo bw'afa nga teyeenenyeza mu maaso ga Allah tabaraka ta'ala qata'a Allahu laha thiyaban min qatranin Allah subhanahu wa ta'ala agenda mukolera oba yamukolera ekyambalo nga kiri mu byuma ebyo ebisanuuse ebyo okiwulidde bwe kityo bwe kigenda okubeera nga kyo kyokkamala obukamazi wa dir'an min jarbin ate nga alina ne dir'an okiwulidde bulungi kwegamba kiringa nga bw'onaalaba bulletproof bakyambala wano bwe bati beera ngabo dir'an yabeeranga engabo kwegamba omuntu gyayambala ng'agenda mu lutalo kati naye ajja kuba akyambadde ekyo okiwulidde bulungi naye ng'ate kiri kyamaggwa ate banaga adhabu nga tezigambike ziri mu jahannam saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ya rabbi naye ebintu si byangu abooluganda barakallahu fiikum gwe musomo gwaffe ogwo biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugumaliriza ogukwataganako n'ekiyitibwa ta'amu wa sharabu wa thiyabu ahli nnaari ta'amu ahli nnaari wa sharabuhum wa thiyabuhum ebyokulya by'abantu b'omu muliro ebyokunywa by'abantu b'omu muliro n'ebyokwambala na'udhu billahi minan naari tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase omuliro gwe atuyingize janaali y'ekitiibwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh